Abeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Okulonda abakulembeze bawanga ga Afirika kutere kusaawa embeera y'okubuusabuusa n'ebibuuzo. Olowooza bano beesigika oba beesimbu? Yadde bino tebiri mu giraasi, omutimbagano kati gulina amaanyi okusonsowaza ebibiina. Yadde ng'oluusi obulimba bubaamu ekisaawa embeera y'okubuzaabuzibwa kw'amazima mu kulonda. Nigeria yakuddemu okulonda mu 2019 era nga ku mutimbagano bakyekansa. Nigeria National Electoral Commission ekolamu ne Facebook ku by'okulonda kw'ossa okuyamba n'okusomesa abalonzi okukendeeza ku mbeera y'obulimba okugeza ng'okukendeeza ku nsaasanya y'amawulire ag'obulimba. Era n'egyo emikutu egisaasanya obulimba gyaggalwa. Lwaki bakozesa Facebook? Weetegereze timeline yo. Wano buli omu asobola okwolesa okuteesa oba okutemaganya oba okuwanyisa. Okulonda okutuufu kusinziira ku bantu ba bulijjo era omutimbagano gulina amaanyi gano. Obulimba busaawa embeera embi mu kulonda nga kino kiggwera mu bufuyo na kusika mu ggwa. Naye amazima bwe gateekebwa mu nkola abatuuze baba bakkakkamu nga bagumu mu kulonda gavumenti empya. Obulungi gwe mulamwa gwa leero. Obulungi tofaayo kwabo bye bagamba. Obulungi ani asalawo kiki ekituufu? Ffenna tusobola okuba abalungi oba oli muddugavu oba mweru. Mu Harare waliwo empaka z'abanalulungi nga zino ez'abannamukisa ab'enjawulo. Bano balina ensusu ntangaavu yadde bafirika bamalako. Obwannamagoye kati bwe buliko engeri gye bayisibwamu si ennungi ennyo olw'ensusu zaabwe ekisaawa embeera y'okusosolwa. Ebintu byongera okubijja olw'abo abatunda ebitundu byabwe eby'omubiri okufuna ensimbi mu byawongo. Naye kino kyennyamiza nnyo okweraguza n'enzikiriza enkadde ekiviirako bannamagoye okutundibwa mu bitundu. Naye zino empaka z'abanalulungi za kukyusa amateeka era guno omuze gw'okuwola n'abannamagoye gwa kusigala mu basiru n'abalogo. Brenda Muzimu yali emabega wa zino empaka. Ono akozeko kyasobola naye ng'era yeetaaga obuyambi. Naye obuyambi bw'abanalulungi bano bunaavaawa? Eno sho yakubaayo buli mwaka. Mukyala Mutukula yawangudde omwaka guno nga yolesa eminagiro n'ebiteeteeyi by'obuwangwa. Okuva mu Zimbabwe bannamagoye mu nsi yonna bakuba n'omukisa gw'okwetaba mu mpaka za Miss Albino mu nsi yonna omwaka ogujja. Obulungi gwe mulamwa gwa leero. Obulungi tofaayo kwabo bye bakugamba. Obulungi ani asalawo kiki ekituufu? Ffenna tusobola okuba abalungi oba oli muddugavu oba mweru. Nsigadde nze MC Yella nga mbaweereza ku Newsbeat. Ne mu wiiki eno kankwanjulira omutuuze omuzira bw'okidda ku ludda lw'obuli bw'engusi ono mwegendereza Evelyn Namara y'omu ku bakikumamu omuliro ku Twitter. Ono yayogerako eri ab'akakiiko akategeka ebyokulonda kw'ossa aba Uganda Communications Commission ku UCC Asia Awards mu 2017. Ono yafuna ICT for Development Award era n'omusimbi gwamusuubizibwa nga zino zaali $5,000 eza dola. Yadde nga Namara yalina okubassa ku nninga okusobola okufuna ku musimbi. Aba UCC bafulumya statement egamba nti abawanguzi balina okussa omukono ku ndagaano, balina okubaako ne kye bakozeewo ng'era n'ensimbi zaali za kusasulwa mu biwagu. Naye abawanguzi abalala tebanalaba yadde ku nnusu, ekintu ekyewaliriza Evelyn okussa akamyufu ku ba Asia Awards. Guno si gwe mulundi gwa Namara ogusoose okwekalakaasa ng'alabye obuli bw'enguzi n'obutali bwenkanya. Mu 2016 ono yayogera ku muwendo gw'abalonzi ogutali mutuukirivu era n'ab'ekitongole kya Electoral Commission tebakibuusa maaso. Namara yali alitululiza abakulu abali b'enguzi ng'era tumuyozaayoza olw'eno ensonga y'okulwanirira amazima. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze ladies like. Gano ge mawulire ku ngoma. Wulira amawulire, tuula, kalira, wuliriza. Goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma.